weewaawo akati okuloota omuliro gutegeeza ki? Singa oloota omuliro nga gwaka, singa oloota ttanuulu nga njokye, oba singa oloota amanda agaaka, oba omuliro gwonna mu ngeri yonna. Omuliro buli lw'oguloota oba olaba jjajjaffe Kiwanuka yeeyolekera mu muliro. Omuliro gwonna oba owulira lubabu ku mubiri oba mu mikono oba mu magulu, olubabu lwonna oba luli ku ggwe oba oloose muliro, oyo jjajjaffe Kiwanuka. Akati njagala tuwulize obubaka bw'omukyalo ono tubutegeere bulungi, kuba ffenna butukwatako ate butuyamba kubanga kuno kusoma, aye twagala mutambule n'okumanya. Kaakati omukyalo ono aga nti yaloose omuliro nga guli mu nnimiro y'omukadde. Yaloose omuliro nga guli mu nnimiro y'omukadde, kyokka nga mutabani w'omukyalo ono yennyini yasinzidde mu nnimiro eyo. Mukazi gwe ogambye nti mutabani wo yennyini yasinzidde mu nnimiro y'omukadde n'akulengeza omuliro ogwo, kyokka ogamba nti olwabadde okutunulayo ggwe omuliro ne gweyongera ne gutumbiira nnyo mu bbanga. Okitegedde? Kyokka omuliro mu kutumbiira ennyo mu bbanga gwatumbidde gujja gy'oli. Munnange kyavuddemu ng'odduka nga bw'oleekaana ti abaana bange woowe, abaana bange. Okukkakkana wasibidde wa kitaawo waka. Taataawo wamusanze afulumye mu nju naye ng'omukka gumuyisizza bubi, naye nga omuliro tegumwokezza. Naye ggwe ogamba nti tewafunye bubaka, tewafunye buvune mu muliro ogwo. Ne mutabani wo n'abaana wasanze bali bulungi nga tebafunye buzibu. Kyokka omukazi ono agamba nti mu buliwo taata we ennyumba ye emabegako yakwata omuliro, ebintu ebimu ne bijja, naye omuliro tegwamwokya wabula omukka gwamuyisa bubi. Kakati mwenna njagala muwulirize omukyalo ono. Omukyalo ono gwe tunnyonnyodde mu odiyo esoose ey'amanda agali mu kkubo, odiyo eyo nga bwe mugiwulidde, kati era gwe tuzzeemu okunnyonnyola obubaka buno. Amanda agabadde mu kakubo gwe tunnyonnyodde obubaka obwo yennyini bwo, kati era njagala tuwulirize obubaka buno, nammwe musalewo abawuliriza. Kati omukyalo ono agambye nti yasanze omuliro gwabadde mu nnimiro y'omukadde. Omukadde oli nannyini manda mu odiyo eri esoose, era ye mukadde y'omu yabadde nannyini nnimiro eno. Kati mwabaddemu omuliro nga gutuntumuka nga gwaka nnyo. Kati mukazi gwe ogambye nti mutabani wo n'agukulengeza, olwagukulengeza omuliro gwatuntumuse gudda gy'oli ne gukugoba emisinde n'olyoka ofuumuka emisinde okukkakkana. Wasibidde mu maka ga kitaawo, taataawo wamusanze bweru, wabula taataawo ng'omukka gumuyisizza bubi, wabula abaana babadde tebayidde, abaana nga bali bulungi. Wadduse olajja n'abaana bange. Kyokka ogambye mu buliwo omuliro gwayokya ebintu bya kitaawo jjo mu nnyumba, ebisinga ne bisaanawo, naye omuliro tegwamwokya wabula omukka gwamuyisa bubi ng'era bw'oloose. Akati nnyabo mulina obusungu bwa Kiwanuka mu nnyumba. Oyo Kiwanuka yatandise obbakolako eby'obukambwe era yakulaga obubaka obwo. Kiwanuka musirikale ewammwe yatumibwa, era nga kabaka ewammwe akiramu bwa Kiwanuka, era nga ye musirikale akuliddemu olutalo, era ng'olutalo olwo kitaawo ennyumba y'okukwata omuliro ebintu ebimu ne bijjiiramu bwali busungu bwa Kiwanuka. Kiwanuka abanja, Kiwanuka mutume, Kiwanuka yatumwa. Kati takomye kusaanyawo bintu bya kitaawo, naawe atandise okuwoleka obubaka. Kati ki ekiddako? Bakulaze nga amakubo go gaataayezebwa, kabaka yagatuulamu, ye odiyo eri esoosa amanda okubeera mu kakubo ate nga katono. Kati mu kubeera nga kabaka yakutaayiza amakubo gonna, wabula wafuuka nampulira zibi, oli mpulukutu za musota zigenda na muggo. Kati mu kubanga kabaka yatuula mu kkubo naye ng'era ekkubo eryo owaguza n'ogenda okola, ye kabaka kyayita obubbi, kubanga bw'osanzewo amanda ate otandise kumubba, bw'akusanze n'odduka. Omukadde nannyini go gwe muzimu gunnannyini nsonga zo. Kakati era ne wano omuzimu gwo gunnannyini nsonga zo y'oli omukadde gw'oyise omukadde ku kitundu abadde nannyini manda. Kati era omukadde y'omu wano, omukadde mu nnimiro ye mwe mubadde omuliro,
katabaniko ne kakulengeza omuliro bw'ogutunuulidde bw'oti ne gweyongera okutumbira mu bbanga gutumbidde gujja gy'oli era ofuumuuse bufuumuusi okudduka otuukidde waka ewaka osanze taata omukka gumuyisizza bubi nga n'ebintu bye bisinga bisaanyeewo kyeki mukazi gwe bakugamba kuddaka okudda eka kwe kutandika ensonga z'abajjajjaabo kwe kutandika ensonga z'obujjajjaabo kwe kutandika okutereeza ensonga z'abajjajjaabo kyekitegeeza okudda eka okitegedde bakugamba ewaka tewateredde bakugamba abantu bo tebateredde bakugamba ewaka waliwo akabi akajja ate nga kaatandika dda okitegedde kati ebyo ne byonna byowooza simanyi taata ennaku ez'ebintu bye byajjira mu nju biki bwe buno obubaka bw'ofuna eryo si ddogo kati oyinza okusanga taata wuuno ng'atambula ku basawo nga bamugamba ddogo waliwo eyakuloga biki ebintu bwe bityo twagala mutambule n'okumanya nga temukyalimbibwa bakugamba taasa ekika ebintu byonna byonna ebijja byonna ne bibalaba bibeeyoleka ebintu eby'entiisa obuzibu buva ku ggwe gw'oliko obuzibu gw'ovaako obuzibu gw'olina okwewaayo ku lw'ekika nga ssaddaaka obeeko ebintu by'okola obeeko ebintu by'otereeza abantu bo babeere bulungi basobole okusanyuka obusungu buggwe mu kika Samira Lubaale okitegedde wejjemu ekyejo va ku byensi yawukana n'ebyensi buuka ensalo salawo kola emyoyo oliko ebbala bakuzaalirako ekyo oliko ekikwetondeseeko ne gwe kyotannaba kumanya oliko ensi y'emyoyo kyokka mukazi gwe tosalawo ate bw'oba ng'akoze by'okola si byebyo kubanga obusungu kati mbuno obubaka buyitiridde kati oyinza okugamba nti nnako byenkoze biki kati oteeka okuba nga tonnazuula kituufu kuba tebandikuwadde bubaka buno kati be bano abantu b'osanga nga kugamba nakolako simanyi nkozeeko simanyi ngenzeeko egindi luddawa ng'ate bakyakulaga kakubo nga kali mu amanda kati oyinza okuba nga olina ky'okozeeko tolina kyewakozeeko nze abantu banzisa okitegedde bw'oba mu kiraasi oli mu nassale okitegedde bw'oba ogenda mu mayiro 5 oli wako n'aba bigere tonnaba na kwambala ngatto tonnaba na kwesiiga bisigo katandika butandisi kati gwe tosobola kunga nti nina byenkozeeko nenkukkiriza ku buno obubaka ate ng'eddala erisooka kabaka alaga nti yatuula mu kkubo lye tonnaba wadde okukwatako wadde akantu n'akamu kati olwo bibeera oteekerera bye biki obubaka bwo bulaze nga kabaka ekkubo lye yalituulamu kati by'oteekerera bye biki bw'oba olina by'oteekerera biki by'oteekerera bakulaze ng'ekkubo yalituulamu kabaka ye ansa kabaka y'ekkubo manya kabaka tereeza kabaka ekkubo lyo aliggule kitegedde kati gwe oliko n'omusambo gwa kawumpuli kkubo kubanga kabaka yakuteegera mu kkubo ate ekkubo ye katikkiro we kati abalangira abo ababiri bamanye bategeere tegeera kabaka ajjemu amanda ge tegeera jjajjaffe kawumpuli kkubo ayerule amakubo okitegedde manya kabaka bikka kabaka bw'omala genda ebuyego ew'omusajja mukulu kkubo obeeko by'otwalayo naye nga kabaka omaze omubikka tegenda okulanga ekkubo lizeewo mu bulamu bwo okitegedde kale nno ekituntundu kino ekyobuliwo nti taata newaka omuliro gwamulumba ebintu bye ne bijja obwo busungu buli waka bakugamba ddeeka mutereeze ensonga okudde wakati bagamba genda ali kwebaka wa kitaawo biki kubeera okoza sowaani nno okudde waka kitegeeza kuddayo eka ensonga ze zitegeeza eka Lubaale yategeeza eka komaweeka kubanga ewaka embeera si nnungi Kiwanuka atumiddwa oba yatumwa ye musirikale omukulu ajja bakuba mujja muwulira mujja kutuuka okutambuza ensonga zino nga temukyalina ne kyemulya mujja kutuuka okutambuza ensonga zino ng'abasawo gye mulaze emibegayira bwegayirize ntulinamu 2,000 abantu ababeeranga n'emitwalo 3 mujja kutuuka okutambuza ensonga zino nga mumaze n'okufiirwa ku baana kubanga omuliro guwoniinze tewali wayisiddwa bubi taata ye yazisiddwa omukka n'abaana osanze balamu era ogenza okukaba abaana bange ogenza okutuukayo nga bali bulungi kati omusambwa gukulakula nti ekiddako kiyinza okuba nga ekinakkabya kiri ku mwana okitegedde kale bw'oba otegedde tegeera oba totegedde gw'omanyi nze kasita ogwange ngukoze akukuume lisodde n'eddunda Namugereka Kiwa Mirembe yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.